Suline Pazo. Lil Pazo. Lunabe. Ina itako blame. Mana nalabye ebifaananyi nga Pazo ayiyaki. Yakoze akayimba. Kayimba kenyininga nene kukundi kabode kayimba my friend. Nga wana ngera wana Irene chale. Naye ekintu kino mwagala kukikubanga mukizaawa. Kubanga mulemye okuvaayo nammwe okulwana muli eyo mufe ekiziiro. Nze abakaayanya wendi Sserulungi w'e Kampala Kigayi ne Kiseki. Kwete kiki abakazi muntama kwekoza misana ekiro ne mutabuka n'otusinga. Wendi am available. Application zammwe zonna wendi okuziwuliriza. Muyingire battlefield. Twagaba abakazi beebuzaabuza emisana. Emwe beebuzaabuza nnyo emisana ne beekoza ate ekiro be basinga obukambwe. So wendi nze gwe mukayanira bammwe wendi ndi available. Bamusajja wafefe na fefe. Abakazi kati batandise okayana maama tukulaba ate wana Irina omuli bubi yogera ekikuluma wendi nze wendi okuba wa service mwenna nsisosola gwanga kasitonyirira kasobera ng'onyirira kati dodo ebisa anyirira omulabira ku ki brown sugar ebisanyizo brown sugar yani abakazi bangi sugar ebisanyizo black sugar ati waliwo oli brown sugar gwenva okulaba kati I love you mwami I love you mwami black wali dodo woli ekyali kyankanga nali njagala kuyingira mukama wange ekimu ku binsinga okwagala password y'ekibuga Kampala ogirina ebbina lyeriko obirina kati weekoma mumaazi wendi oyogera obugambo butonotono ate mundeete muli babi nnyo abakazi tuleke owana Irina gende wa Irina ze wendi munsobera mwenna mwagala naye mweyisaako atwakyo wana oli yekayeka kati kyogamba ogenda kubeera ng'owana buli omu ogenda kukola akayimba akawana naye banaga abakazi kati gwe wojja naawe totya kuyingira kisaawe kyakuvuganya naawe empambana nyingira tulabe asinga y'anaatwala eŋŋumi zaake kiki dodo mwendi nsanyusa okulaba oli ne black ogizina omulanga gwange waguwulira oludde ki gwe nejjo gye wabaddemu amaaso gakindaga bajjajja bakinda nereero muwolaga mukudi waliwo omuwala gwolabaga bw'aba tazinye enkudi tasobola kuba ku nsi bablaki bano bonna bano bonna mwe mwenna amaaso gabakanuse lwankudi mmwe amaaso gabakanuse lwankudi gabali mu maaso ekikazi kirina ebbina bina okaddiye nebbina bina ayina ebbina naye okimanyi erinnya lya bina oliwunzikera oyogera bina bina olina ebbina bina okaddiya nebbina bina owangazizza ebbina bina weekuumidde mu bina bina baby kati ate kayimba ke walikoze pasi ebbanga lyonna wandikoze akayimba ebisanyizo byoyogera ze siraho internet alina akabina kati ono gwe tomanyi black ono nebbina baby toyinza kubaagala bakulemesa bw'oyagala ono bina baby amufukutirira ebigambo kati ate akabondo keegasseemu shuga kati ekintu kyafudde nedda kati mupanga n'omupango ne bwekuba kutuga musajja mumutuga oba kumubba ne kaadi y'emmotoka ne mugitwala amagezi agali wano kyova olaba kati mugenda kwefiiriza mwawukanengako anti mutambula babiri kati nze bwenzija nenkukwana ate ng'ogamba bina baby kati bina jjukira ate mukazi muno tayinza kwagaliza teri mukazi ayagaliza munne tekisoboka kyova njagala nnyo abawala abayaayi bwe bakugwako bakulya kirindi ate ffe abasajja kyetuwagala
ffenna bwogwa mu kagurupu mundye kirindi nze sifaayo mundye erye kirindi mwenna mungayegaye mbale ngende mu ngome mungayegaye muntaganjule mbale ngende oba yagala kati black sugar kwegateko abatabala basatu mwenna ne Bina Baby okwatire wamu omalemu enemakinje gyojjadde kikola bajja kukutula enemakinje ekikola abawala bakwewereranga nedda mwe temuli bemakinje wana emakinje wetuli eno yenkola y'emakinje mwe temugimanyi mwe muli bagenyi wano nsaabakyazizza emakinje waliwo wano gurupu abawala nga bakulya kirindi bwakumala ng'anyumiza muwala munne namumaze nawe genda nange zijja nga nkukwata bwamaliza nga naye akubira munne nga mga namumaze nga nawe kyoba oyagala nga naye nze ate kyenjagalira ddala kyobola nze njagala nnyo abakazi batukwate okimanyi ebbanga lyonna sifunanga mukazi ankwata njagala nnyo omukazi ankwate muntayirize mulumu nga mulinga 10 kati teebereza nga mwe mugenda kunkwata gwe Bina Baby Black Sugar bata yinza okuteekawo ne munkwata nze njagala munkwate nze wendi mundepinge munkoleko defilement munkole sexual assault sigenda kubaloopa siropa avaana okubebaza nembebaza nti mwebale kunkwata kinnuma ku bbanga lyonna lyemaze mu nsi okubanga sifunangayo mukazi ankwata ate n'abasajja tukyagala omanyize ndi ddoboozi ly'abasajja bagala n'obulwoni omukazi akwata abonna baagala tubakwate bebaavu suga basibayogera kabatayagala kuspendinga sente gwomanyigira kukomya togatta linnya lyange na musajja Dodo mposo ngayampe omusajja omusajja omwavu alina kuba ati simanyi omanyiza abakazi munsobera mukomye eddaabo standard yammwe kubanga nze mbabuuliramu abakazi abasajja nabagamba ffenna ssente zetutambuliramu zezimu just mu excitement yammwe kyova la twayiga obufere tubafera nengenda nezipakasa nezijanga nkwetegekedde kubanga ebikyamula abakazi mwe tebiba bingi kutwalako ejinja simanyi ku folozi kutwalako kalangala simanyi kunywesa ku juisi na kokoteiro bubumamalamu abakazi butono kati obwo bunnema teri abawa bintu bingi kati omusajja bwakuwasa kale nakutwala ebuziga njagala nyumize kikyakuwa ekyenjawulo ekyo era wabata nabakumpasa era wanga nabakuntwala byemba mukuddemu bwakuwa motoka oba omatidde okimanyi nti omukwano mu nsi tegumatirwa tegukutwa tekiribaawo ate Katonda yatonda ekitonde ekikazi n'ekisajja nti omukwano guli bagwa nnyota mu mwenna teri alugumatira teri aligukuta muguwe batabani ba Falaawo kyekintu Katonda kyeyabawa kati eyo gundi tuli musuula ki mwe abantu beeyagale anti awo tuli musuula ki essuula weeri bayibuli lwakubangira esse mu mmotoka naye nakyo kyawandiikibwa mu ekiri tukoye okuwoogana nammwe nze sirina buzibu kyekyo Dodo kuba nze ndabyeko abawala wano mu Kampala nga yali kyali wammwe ye n'agamba mbu afumbiddwa muki omusajja omugagga ne mutuuka okugenda omukyali n'omugawo wange nankabiri okuva lwayingira amakeebuziga agatemagananga ngoloofa kiki kyofunyeeyo era ng'atoola maamisinga ayagala gazi y'amagulu yeemoolamu n'omugawo wafumbira omugagga tewakuta lwaki tewakuta kale oyo yaliko ekikyamu ensi tekutibwa mulekere awo muyambe buli omu omuwe ku mukwano leka oli bw'aba alina ssente zisobola okuwa akatono omusajja alina ssente nga tamala ate okumanya abakazi mufiira mbulumi ekinsesa mufiira mbulumi byonna kale mubikola mwagala abagagga lengera ova n'ogituulamu naye bwe tuba twawukana ekirungi tompimira ssente zenkuwa singa mwali mugamba nti engeri gyenkufunye ng'oli mugagga mpa obukadde 10 naye era yeesaanukulira kabokisi bwati kabokisi Dodo tunaddamu ekyetaano kyomugagga abakuyambye
Dodo tunaddamu ekireta. Ari kinakisobola. Muchamuka buchamusi bya kiwenga mulekenga kuchamuka bya kiwenga kubanga owalengirova kalera mulana yo mugawo wayengeri nyetude mulengirova impa obukadde 10 nayo olutula mulengirova nga akukuba esi nga amagulu wanika ngokubira nabe wamwe mami ono gwe nafunye ewaka muteketeeko olujja mu lulongo osajja muba mwawukana nga akuleseko wosula Sugar madamu ekyebiri obona amugamba kito yosinze kyebagaba nze wotukira okundaba tuba mpoziko nga sagadde kusaba sente naye bwoba wasanze mu moodu nga empewo zinkutte ezisaba sente ogenda okutuka nga wazimpadde totuusi meka ze musaba nze ntandikira ku mitwalo 5 nga nkusasi nedda kati mwembanga lina 5 gange kati ate lwani gobba sente zange wazikoledde wa sha eyo double standard mu gikomi dodo idi genda abakuwe byebwere babikuwe nedda di wanaberera ready nange mbambala kakati atadde muzekana bwesirero kati oba tosobola kuninda ku myezi mukago ba mwaka gumubireke nga oli ku sente zange ate nogamba nyumize wekebeza mirundi esatu mangu lwaki abantu wekebeza mirundi esatu lwaki ensangi zino abantu banyumiddwa nnyo YouTube okusinga ze TV for we speak real life kakunyumize dodo obadde okimanyi mwe abakazi mwefuula nnyo abagezi naye mwe musinga n'okukyamuka mutuwaako nga n'okuwagala tetunayagala batya tuba tetunayagala mutuwe nako ne mukyamuka ne mwekyamuukiriza ati gwe nsobola okusimba emitwalo 5 ku makya n'otasiba ku ssimu ya tuba tetunayagala ate mwe mutukaka n'otukaka boychat mutubonyaabonya olumu emitwalo 5 ng'omugamba genda agenda tagenda alinnya boda tagenda n'omugamba nkuwadde go mundekaazi nkoye nze munsobera owayo mugambako nagaana genda eka kati agaana kugamba olutuuka waka otuuse bulungi hani bannange ate kati nakulaba anti kati kiri bweki totegedde omusajja afuluma sente yadde omusulo tekulina kumuluma era bwoba ofulumya emitwalo 5 nina okukeberako full time omusulo tekuluma amalusu tegakutuga mwogerenga liyo life mwe musinga okukyamuka omukazi bw'alaba ku sente bw'omutambuzaako mu kifo ky'ebbeeyi n'omukubisa mu esse emmotoka alina engeri gy'akwata omuliro mu magulu muno n'akyamuka mukyamuka kati mwe mugenda ne mweyisaako mbusireero naye ŋŋenda okujja mu mmotoka yange nga wakutte dde omubabiro nga wakubidde dde abafamire yammwe yonna nga bw'onfunye nze ani akuganye nti mba njagala ku olwo lwaki mwe mutukubira nga ate toyogera Pazo bwe mugenda okujja omusajja agenda okujja okukima nga kyeki abula nakuku abulira mu mmotoka okanamugamba no let's first go on okimanyi kati affe twalayiga kati dodo nze nzija okujja okukwana ne bulaki nga makino ekiwala kyetanka leero kakimalemu effujjo siganye nze nzija okujja okukwana nakumanyi kumalamu fujjo Pazo nze kukakasa fujjo zeddi malamu na sente immalemu kati ndikumalamu it's okay nze kennyini nekugamba nga pulogulamu gye nnyina okukulaba tubeereko babiri tusule ffenna ya mwezi gujja gwe nondaga nti obugumye nnyo onkubira nnyo amasimu n'enky oyagala okundaba ekivaamu nga nange nkukwasaganya nga mbadde sinabeera nagambe mbu Pazo bwabo bonna abakuba enkulu nga sinaba kubeera ledde nammwe oluusi mwagala nga tetunnabeera ledde kwanze buli lwenkuwa sente okwata omuliro n'obugujjira kati gwe dodo nga nakwanye njagala nkuweyo 2 emiliyoni ezo male wiiki nga sikkubira munnange sikunoonya Pazo ntegera lwa sande ate sikkubira nange nombala ate jojo ennungi tezikya 2 nze yakugimba 2 ne sikkubira ogwa mu kizibu ogwa mu kizibu nenjukire ow'ebbiri kiki kyojja nakyo kwolwo kiki kyojja nakyo kwolwo nga saakunyega ojja nennika ogitaddemu omusinde gy'oleeta oli mutuufu nno by the way kati temutusobola ffe tuli bapulo katonda yagamba mutugonderenga teri mukazi alina ati yenna temulinaawo kintu kyonna tubaleka na bulesi
abasajja bwe bakutumya ogera ebintu byeyogera simutegeera ngoze tukuba nnyo ng'obusunga. I feel like someone directly sent him. Mwepaka nemne tulina okwepaka kubanga betulina ati tujja kuba wa sente zaffe ebirabo byammwe mubeere nabyo. We shall give you money. Tetubakubira genda n'ebintu byo, genda n'ebirabo byo. Bambe mbadde nsaba omala kumpa sente genda ennungi tezikyabiri ewammwe mufiirwe. Ondirabe bweti nti yakubye sooka nakugizaawo nosaka weerowoozaamu awo. Ngamba oli otya abakazi munsesa gwe wabe bbiri atandika gy'oli naye kati kyogamba wanviirako ddala naye kati omuntu bw'aba takubidde tokuba naye bambi olina obukyayi kikulu olina abakazi bangi nakujjukiza lini njale kuoyimba naawe kennyini noowe wendago n'omugagezi mbeera bizi kati oli wankulabeko ajja n'empale tajyamu ajja emisiya nga tegwe tobadde ready nomugamba nva mubendera kati no bw'oba otuuse e Kampala onkubirako n'otuuka e Kampala n'ogisaawo nawe ne weeragamu agenda okuddamu n'agikuba nga tewankubira tonatuuka kati oliwa nga ndi wange naye munnange oli muzibu tewandagana gy'obeera kuwe location teekako ng'oweereza pini kisinzira gy'obeereza muzibu okulaba ngaali ku mulyango nga yeyeerese agwe bayita amaanyi ga sente tukolaba ddodo ate bakugambye omwavu affe nze nsobola okukola ebintu byonna kubanze mbaddemu n'abayaaye abalinamu ku ssente ate nze ndi muyaaye entalaafiya nsobola okukola ebintu byonna mulaavu n'enkubamba nenzira ewange nensirika kulala tekinnumya kale zaagudde bazibbi nze tototolambo babawanisite mbu muli bakabikubamba saagala kwewanira wano ku YouTube yonkubamba tukola katugambe bwetukola fowaplay kyogamba netweyambu nkuleka nondeka wali ku buliri kyemba njagala ojenga okakasiza nze kyemba njagala nodde eri ku busabbuuni kati oba webonyabonyeza kuba sirina gwe wekka omanyi abakazi mugenda ne mulowooza mwe bulaki mbu tulina mmwe kani abagambi banammwe bonna balungi bantu balungi wano abantu bagwa mu bizigo abantu bayitirivu ebyo bye muddamu mbuuze nalulungi wakunaani yagambye lindako kukirayi makisi banaatera obalabye gwoteegwe bw'olwisa gwamanyi kati Pazo gambuza bahora bakulote bana bakukwana mu industry otegera otyo muyayi natalime nze njagala mmubuuza waliwo omuntu omugwe naliko naye wano nga tulina interview nali walala omuntu yo nangamba nga bagamba nti Pazo tasobola kulya lidyalitali ngaba mukwano muveeko tulina betumanyi abali prominent nga batukula nga buli omu tasobola kumufuna nga Pazo yalya olimba nkutidde saagala kola list nja kugulira bia nze njagala obabuulira ffe basajja e Kampala abakyasinza okukuuma ebyama by'abakazi kuba ffe tetuwogera byama byabaki ate abantu tebatumanyi ddodo ffe ddodo kyetusinga n'okutunuulira ennyo privacy nze bwe mba sinagenda naawe mu relationship nsooka kufa ku privacy yo nemmanya ddodo ngenda kumwagalira wa nomuwala ayinza obute kati ono akigambye ffe abantu bonna bakyala baffe mu kibuga lwakuba ffe tetulyongera nnyo tetulemezaamu nenkugambako just abakazi aba nze ntidde n'okuti nga balungi nga bagaga buli ava ebweru nga amaze okukola ekyeyo kye agamba njagala oyo naye nga twababa yamala dda tumanyi baklasi tutusinga kirasi dodo obadde tonkyalirangako tewampulidde bwenkyuma esisi gyenzigiddemu ndi muzibu nnyo nga nafulumye ofulumira ddala kati tovola alirimi ali muzibu li mukazi akayana balwana
onyomereyo ng'ondabira mu kamera naye n'onjiika mukubisaawo omuzira kati ffe abakyala bonna bakyala baffe ebyama tubikuumye akawaikangako obufumbo bw'omuwala yasetolinga abo ati nze eva mba smart just setuuma eva smart nze emmotoka yange eba nnyonjo nange ndi muyonjo mmanyi abakazi bye baagala mwagala nnyo obufu obulungi nga basente wangaale bwolifa baziike nze tusigale abo ku sente nga basente ate nno si nnyingi wamma abaana ab'obulezi temuti si nnyingi nze jjajja osobola n'okunjagala nga sikuwadde nze kumakinga ape nkujjako n'ebirododo obwedda weeraliikiridde obwedda tolina mirembe kati dodo n'ombeerako nange osobola okusanyuka obulamu bwo bwonna byotasanyukanga nze ebisukaali babakyala nekwagala bwagazi nga tewali kyompadde nze dodo okujjako stress yonna abuuza blaki akubuulire yawangadde naffe ono yalinga omanyi ono akulidde mu industry era yaleetanga abawala abayimirimu nga weyozaayo nkoleetera oyo wazaayo gasiyawo naawe atwala eri esalaama ono yatera okuzunga nawe uga nawe zaayo nze sisiimye zaayo ng'omwadde ne transport yaddeyo genda eri mubakalaba osobola okuya omuwala nga tomutaddemu ekintu kasi tomanya kyayagala kisinziira ku kyayagala kubanze services ze nkuwa nzija nazo nga ka esimu kaagala nnyo akaziki akaseneekerevu kakokoteiro chips and beef obuyonjo n'abakazi bannange katonda yabatuwa obuntu obu bakyamula temuli abaami kyekibakyamula nze ngaze ekinkyamula nze njagala nnyo omukazi gwe bawaana ntyamma oyo mufiirako kyotagaba awo ensimba nina okunoonya lwaki tagaba zerizisamusingi kati bwagaana mwaka mulamba era osigalawo ng'ogoba nkuwa nze sikuba oyagala nnyo omukazi nga bagamba nti tagaba ekirala ekyokubiri njagala nnyo omukazi akuuma ebyamba saagala kundabisa saagala kundabisa nze namba bino ebikukuba oyinza obutategeera nti oba akuma ebyamu batakuuma anze omuwala mulabira eri nemmanya nti ono nomusamaavu ono ajja kugenda ku leediyo ono oba omulaba omuliro omugawo ono agenda ekibuyo ono agende mukataliiko nfuufu akube Pazo yanza ya mutu andabirira. Wananga abanguwa. Kati kino ne bwokizaalamu omwana. Kino kikuvuma buvumi. Gwe toyagala kulabirira abaana mbwa gwe. Bategedde kati bwe tutyo betubala. Olaba otya? Nkulaba. Ebisaanizo mbula. Mbali manye kati mbadde manye mbula ekiriwa. Mabina gakugaba kubena bina. Era natangereza tolyoke. Natandise naliyo. Kubanga gwe chairman waliyo mu Kampala district. Naye kati bina wanakulira ngo kyogera fena tukimanyi nti doda ina hii. Mze manje na hii pusina mabina. Oba kuwana bina. Ebyanjawulo. Hipsine bila. Uyo ne sugar hipu. Mwaze kunkola ki? Mubanga mwagala kunsuula mu kateko. Bannange bigalina. Ogatta okuwunya obulungi. Omuntu akoze atya okuba obulungi. Ngensi ekyuka kirone misana. Kati nyashe ekukuba ate obweru. Nakuzima kwa mbuzigo omuntu gwisa mu bizigo. Mwagala nyala bwekisambye ekye. Nze mu byonna buli muwala nyambe yeevuga nze njagala nnyo omukazi ayeevuga mba ndaba package yonna agirese mu mmotoka ka S. Ebintu byonna biteeketeeke. Nga tebirimu boda temuli nfuufu. Temuli nfuufu. Owa boda atuuka mulimu enfuufu. Anti oluwombo lumaze. Otuuka lulumira. Olwaki mwandeesa.
ebintu byonna mbyoge abantu kabakole kati buli abadde yeetega okulaba okuma ebyama wevuga ababoda tayagala nese waliwo obwana nga tebwevuga naye nga bumalayo bantu nga bulina kuba nga bumalayo siteseera abanekoze n'akalambo kati saagala nyoze muwala mpita ayita ku bubaga ndi wano ne bakyali bange yitirawo ndi wano tulina otwala ebyamaalo gobeere eri odugaze emmeeza kati dodo obiwulidde bulungi olaba ki baako kyobukadde then osirike obuwe black sugar osirike dodo olabe bwenakunoonya wafuukira ddala mu bbiri tokyalina yadde obuntu bulamu ku mmeme eyo black mwafuuka otwale miliyoni z'omusajja 2 nga tolina kyomuwadde ogende bwotyo mba nkufiiringa awo omala okukingamba nekubulire Pazo omusajja akuwa ssente newoba bulijjo wali tolina mazzi kalina engeri gye gajjamu notaliko okuba essimu oliwa abanga bwe bahoni esooka kukwata mukazi nga tenakukwata goba nakubibyo ngaokyali kusimu oyogera nabakamaabo ng'eno kiri kulala nga wakutte sente mane nkuweerezaako akatundu wano neŋamba ndoza olaba omwana omulenzi agenda kubbibwa ensimbi yonna bano abakazi bazze kutumalira neŋamba nyengedde oliwa yongera sente oweereza ng'enywa nte tugenda kubbibwa ebintu byonna bakugambe sooka omuze wano bici ozikwase black food eyo enkolayo ey'okubba ssente tegenda kukola beera muntu mwerufu w'abazima emiliyoni zange 2 nzikuwa bwenteekateeka ki gy'olina tugende kalangala ku buluvati tugende ku buluvati kumutwala Sudan mukuwa tujja kgenda tuwano neoba mutwala Sudan mugende soga wuyo memorandum of understanding oba contract byonna bena MOU memorandum of understanding contract nga ya mwaka bbanga ki dodo Pazo ampadde miliyoni 2 ennaku 3 nga ndi ku kikaliriro ndidde miliyoni ze 2 nga ntegeera bulungi sikakidwa ababaddewo ososawo nzazikwata lakashuga nebina bebi kwalibaira tontambala siri kutambala nga nteekako naku 3 ekyo kiwe nati katugenda okalire nga bw'oyagala interview ke gwe twolekere wasirikire ate muna n'abakazi mulina okuma abakazi kyembadde mbasaba bange mulina ekintu katonda kyeyabawa kyemutamanyi mukyezuulemu mukirabe era mukikozese katonda yabawa ekirabo ky'okubeera abakazi naye wali obaddekawo ne weefumiitiriza lwaki oli mukazi mwenna mbabuuzamu wali otuddekawo ne weefumiitiriza lwaki katonda yakutonda oli mukazi nawe kye nafumiitirizaamu kulaba siba kuba mukazi n'alibaddewo ntya lwaki oli mukazi lwaki ndi mukazi kubanga nze katonda wokunsi literally kakati vamu ebyo ebyekisiru ayasama oyogera ebyekisiru ajja kuswala mwogedde mwenna ebyekisiru katonda yabatonda kukola ki nga yabawa ekyobugagga kyammwe tukimanyi okikozesezza ate nakikozeseza buli wamu nakyo kiina katonda bwe yali akutonda kyawandiikibwawo nti okirimitinga Pazo gente eri ekyobugagga si buli nze ngamba abaana abawala mufiiriddwa nnyo emikisa mmwe mu nsi muno lwa butamanya katonda kiyabawa nti katonda yabawa obugagga abakazi abaana ab'obuwala kambabuulire mmwe Dodo n'abatulaba bano abasajja katonda yabawa nga bakeera ku makya ne banoonya ssente bwe bamala okunoonya ssente zaabwe buli musajja yenna nga yakakutula ddiiru
ekimubeera mbwongo okufuna kuki mwana muwala asanuke era abawiringi okumuwa ssente naye abawala balina enkola eyo y'obutamanya buzito bwabwe singa Dodo wakimanya nti oli mukazi naawe blaki nti watondebwa oli mukazi black anti tukuliyita black yolina kuba blaki teweekaddiya nnyo bebi osegeera kati ekyobugagga ekyo okikozesezza otya kima ssente abakazi musinga okubeera ku ttunzi n'okusinga yiiti kima ssente era ze ngamba nnyo abaana abawala jja nakugaa nti omusajja omutegeddeze kyonsooka okumubuuza kasita wabaawo enkola y'okukuuma obulamu akapiira weekali nona ssente katonda yakutonda obeere mukazi osobola n'okugaggawala era abakazi abakozesezza obukazi bwabwe bagagga naye omwana ow'obuwala n'otondebwa ng'oli muwala ng'okimanyi abasajja bakwegomba bakwagala obatawaanya tokwata masimu abasajja mbu oyagala bakwanire mwezi ku bizibu bye tulina mu Kampala muno omuntu yagenze omusajja akutudde ddiiru yalina obukadde 100 ajja kuwaako obukadde 2 n'omuzuuza n'ofiirwa obwavu ne bukuluma obulungi ne bukusala ng'oli awo olinga aliko lubaale w'obwavu era nze nja kwagala nnyo abawala abagezi bafunye ssente mu Kampala abawala abagezi yamanya nti nze wano obulamu mbuseevinzi teri aŋŋendako nga tayambadde kwambala oba kukebera kwambala nze saagala twambale empagira nnyo omusuwa ku musuwa naye nga mumaze kukola ki kwekebeza omala okwekebeza katonda yakutonda kuba mukazi okimanyi abasajja bwe bakulabako bakyamuka bagwa eddalu lwaki tokima ssente nebakana ba makeup weebake bakwetimbye mu feesi basama ki gweteekawo omutendera mu ngeri gyoyagala nkwebakeko mpamba nzigyako ebisumuluzo by'emmotoka n'essimu n'olwensonga eyo munyamba abaana ab'obuwala muleme kufiirwa mikisa abasajja ffe tukola nnyo ssente zaffe tubeera nazo okimanyi waliwo abasajja nga tebamanyi kwana kituufu tebamanyi waliwo abasajja nze naturale kizibu nnyo Dodo okubeera mu inbox yo ekugamba mpaabo kinkaluubirira kinzito byonna nnina eddalu n'ekyanga kyange era omuntu bwandaba ondaba nga ndi mukalu naye ekintu kyogamba omukazi mpaako kinzibuwali kyova olaba nteekawo embeera eyo gyezuulire nsobola n'okigamba nga saganaye tugende kuba mbadde njagala ku weekend tugendeko ehoyimu era bw'otakipiikinga nti omusajja ono nno mondowooza ebaami kirabika ayagala tugende oli wakulowooleza emmotoka yange ŋŋenda so abaana ab'obuwala katonda yabatonda nga mulina ekyo katonda kiyabawa mukyeyambise era nze Dodo okusanga omuwala atalinaamu mutwalo kikuluma nja mukuba kubana abalenzi abakeera ne bakola ate batuwa ssente bulenzi bwabo kimanyi nno n'abalenzi batukula bw'aba talina ssente akuleke kituufu akuleke otegeera ate nammwe abalenzi muleke kubeera nankola eyo abakwazi nga babasabye ssente ne mubayita bamalaaya n'ababali amabanja kuba nabo balina ebizibu nga yajja mu Kampala gatta buwaya yeesasulira lenti mukama amuyambye okubeerako bwakola ki bwaba wano omulenzi tofuuka nnyo kizibu kwata omutwalo guwa omwana wa munnaagende leka kwagala bintu bya bwereere anti okusinzira ku standard kati dooliini omanya bulaki n'omanya asulawa asula kyaluwajjala nyumba asula yammeka eyo si kirasi yange kanjiddukemu si kirasi yange nonya kirasiyo saagala obeera embalasiti mu relationship ng'okwana omukazi gw'opambana kirasiyo omanyi kirasi kikulu yadde katonda yabatuwa nti fe abasajja omanyi abasajja tetwepimira olw'okuba mbu twatondebwa nti tuli basajja tekitegeeza mbu tugenda tusiyiriza buli omu nze okimanyi mpima kirasi yange omanya kirasiyo nze mmanya mwetambulira kubuulira ewaliwo kirasi nga tesoboka okitegeera nedda nga n'omuwala gw'oyagala okuyingira omusajja we muli ku status yemu ng'olaba tojja kusobola
kudduka naye emisinde ate oluusi opambanya omusajja musajja ali sirias nnyo ne mukazi we nga biyinza n'okufiiramu okufiirwa obulamu so n'abasajja okwepimira kiki kikulu n'opimamu n'opima n'olaba ate wali mukazi alina muka musajja omukazi abeera mukazi wo ng'ali waka bw'afuluma omukazi abeera wuwo ng'ali wuwo w'omulengerera ng'asiika enva awo wo sebeera tojja kutulaba omusajja agambye nti olibalo bebawa ssente naye nga tebagaba bwebwa obuzibu kyova olaba cases tukyaziwandiika bave gye bali n'abakyala bave gye bali ono omulenzi kyayogedde kituufu gwe bw'oba oli eyo ng'okimanya olya ssente z'abaana ab'obulenzi zibatawaanya bakuyita awe katwe bali mu ovulo zibatawaanya va ku ssente kulya ssente y'omulenzi nga tomukwasaganye tukyabaziika nnyo lya ssente ya muno ng'ogenda mukola ki ate abawala balina effujjo amala okulya ssente zo akawungeezi oba wazze mu climax ogenda okumulaba adigida ki namulala nga ne ssente zamuleese mu uba ezizo onfuna bulungi kati awo omwana omulenzi naye kyava ajjula omusungu n'asunda eccupa ya bbiya n'agikuba omulenzi wo ku mutwe n'ofiirwa so mubale mukule n'amagezi tokuula mweweeko n'amagezi gwe omusajja omukazi wo ng'ali waka bw'afuluma muleke siwo abasajja abatatuwa tubaveeko tebatugasa nedda omusajja atakuwa muleke bw'omupimapimamu nga teguggwa oba akuyise malaaya gwe tofaayo genda kuba takuwa mu covid namulina nakusuza binaha gyewajja akayima k'enkudi namunnyonnyola n'apima yapiikinga mangu omanyi nze enkwana yange sinnyonnyola nnyo napimamu naye n'apima sente nzigaba naye yapima mangu ate basuga mami yaba akuwa ne rogi yagisasula ogwange gwagondi musuwako muso esuga mami munange okanya kunyola kiwatu era akugamba banaye taata Kennedy nzijeyo leero taata Kennedy yakomyewo akooye ebabadde mu vacation ya wiiki 2 saawulidde sajja sikyambuulira ekintu kyampa sikitegeera mugongo gunnuma oba nzije leero okay kamubale ng'agenzeyo mu faamu nzije ennya ng'ogenda ku katala buli kimu tukikoze okubeezaawo obulamu dooli eddoola toseka eno ensi kyeta tukoze eddoola buli kimu ekitutuusizzaako bulaki nedda bashuga mami ate twagala okubeebaza batubeereddewo era ffe ng'abaana abalenzi tubasiima naddala waliwo kubanga basinze mu abawala abato kyeva mukwana abakulu abawala abato kubanga bo ne ssente balina ate ebisinga abimala kati ene waffe mu bayimbi ekikumbakumba njegere zino masaawa kawoowo mafuta biba biggwa emotoka nebeera nga teyakakataala biba alabika abalabyawo omanyi naye ayirinya ebbo bali musuza bubi kati bw'aba kwali aba yanyuze agamba mama nga bamwetega abakazi tobamanyi ebbo balyamu abakazi balina ebbuba kati nze wenatiira abakazi basobola okubeera ku mukolo era abantu mwenna abagenda ku mikolo nga mugisanzeeko bakazi bannammwe mumanye ng'emimwe egyo gye mulabanga gyenyeenya giba teginyumyangako ku kintu kirala kyonna abakazi baba bageya buli ayeeyisa kati yalowooza anyumye nnyo webala laba nno akaviirikooli kirowooza nno kyanyumye nnyo nga kyeyisaaza maama omusajja tekimulimu naye abakazi kiki
Simanyi. Waliwo nali nkola video. Tulawo biraba vetubiraba mbuza. Yo nali nkola video. Omukazi n'agamba omukazi yali kabaga ka Don Chris. Kati nasanga omuwale yankola makeup. Naye kyali kyamuluma ddako olwo lwe baali kabaga yakimwatulidde jjo nga bali mu mmotoka. Namugamba maama nakulaba ng'oyimba weesayisa ng'oyimba akayimba mbw akatungulu ani akalina akatungule. Netugamba omuwala n'atumalako abasajja bonna. Era mukyala twali tugenda kukuba. Nga yeeyisayisa nnyini. Bw'ayimba obutungulu. Abakazi tebaagala era nze abakazi abagenda ku mikolo oba gwambaga oba gwakwanjula sisuubirawo mukolo mu nsi muno gugatta bakazi nga baawukanye n'okugeya kw'olwo oba kyebagatta ne mukyaki abakazi bage maama kyekitudde mu maaso yeetega omusosolodooti ye maama bannange ye bannange kyekikazi kyantama ekikazi kyekituula mu maaso wabanga yakulembera kwaya nga yakiwadikira ekitegeera ng'awanika nnyo amaloboozi n'abakazi nze bamaama bange nabata nze munsesa ati nze nayiga bakazi nembategeera nnyo ate buba temuliraga ate mutukayanira nti mutuwagala lwaki temutulwanira muvengeyo mwogere oyagala omuntu akulwanire ati bwenwana ne black sugar nga tukulwanira nawe owulira muli mu kyalo kinigeria waliwo abakazi nga tebasaaga gwenno nkulaba n'ebyo ebiwala naye nkukakasa gwe kogenda nabyo nja kukuba ebyo ebinnya ekimoloka nkyaseyasi ngagamba musajja oga omulalu wange namufuna nja kukuba ekyo ekimoloka nkyase ninagaye yaŋŋamba nti waliwo omuwala eyesiriwaza n'amenya emmotoka ye nga bulijjo amuwoningawoninga teyamanya nti bulijjo gwali naye komando omwana yamenya emmotoka ya Gayi omuwala n'adduka ewa abazadde be yamunonayo gye yamukubira mu bazadde be n'ate n'abagamba njagala emmotoka yange eddewo temunsinikira mannyo yali tasaaga because it's being stupid oyagala kunyiga kyo onyigidde mukiri Pazo omukyala anyigidde mukiri bw'oba owulira onyize nnyo mulindi nga yeebase kuba mukiri naate tosukka nnyo tosobola kati Pazo mbuno olwokubanga nyize nnyo olaba ovatomera just naye owulira obulumi ku mutima kati nveeri nga ntegeera bulungi sinywedde nkwate ejjinja nkube emmotoka eyike bwetiyo naye mba olwokubanga mbonjagala nnyo wakiri bulinda nga weebase nenzukuka ekiro nenkwata ekintu ekyo alisi ofunayo pege n'oluma nkikwata ofunayo pege naye kyekikuzunza ofunayo pege ate n'olowooza okikwatira ebbanga nsifaayo eddakiika ziba nedda nga bwagambye kwata pege oba tosobola ate oyo noonewaakawo olyewa agamba abakazi abanyigira abasajja mubenzi mbagamba at least okwata ekintu ky'omusajjawo n'okisigaza abamusalako abakazi mwe mukyasinza okusonyiwa abakazi muva mangu ku nsonga omukazi kasita omuteeka mu feeling buli kimu akita ekituufu tusonyiwa tebalina naye tutereka obusungu temulina busungu bwankalakalira ate abayiga yabonaabona nammwe abantu babuuze ffe ababamanyi omubala n'omanya leero doola yagiize naye kati doola ono omulaba osooke mmale mutwalako ku kyennyanja ate leero ku Maria's Lounge n'omugamba kati doola kangenda ate mugulireyo ku bunika obuliko mugulireyo pakiti namba avaayo alayira ebintu byonna nga yakutadde dda ebintu byonna nga yakusonyiye dda kubunika walibanyo ngamba gotwala mu bondi kandi kugula bunika so akagulira nika bondi nnene muleke nga kwagala bintu binene nze mobile money message ebitagirawo obudde obwo bannange naffe tubatya kati oli yeekiise mu kalina ya munne obudda newaze naffe tubatya yayanguye nyumba tennaggwa tennaggwa nejjukira omuwala gwe twali twogerako ne masikolo twali fenna omuwala gwe twali twogerako wa radio 14 omujjukira nze bulijjo gwe mmanyi nga mukyala sinaffe tumanyi bulijjo saagala nnyo okuyingira mu relationship za muganda wange naye mpulirako mbu oyo omuwala aluddewo
aliwa yenna Tina kuva radio buddu kuva radio fo yaluddewo kuva kaliyo kyoyo w'2,000 ow'olukumi abasinga gwe bamanyi nga number 1 naye ate yagenza okuyira ye kenyini naye yeekanze ate nga bakava mu birthday omwami yakama tayagala bintu era tubadde tumutunuulidde nnyo bannabuddu bonna mbwabeko nekyagera tumuteekateeka oh my god layira mutunone sawa yenna Tina nja kwambala mushana nakwetuluma bannabuddu omwana oyo tubadde tumutunuulidde ne namba wayali ali kayimba kasebata tajja kuginnemesa maama nagituuyanira era yagabe tajja naye Tina nambwa yasimbye amakanda alinga nzige naye nawulidde bamugamba nti ate newa opafam yaliko wa opafam ate nayo yavaayo oba nettaka kuba Pazo wakiri kasookozesa obupiira kata omunanga olubuto lwandivudde ndesereka bujulizi olinayo ku baana owaaye nina abaana bange naye waliwo awo ekiyayo ekinfaanana ekabuusu kyatintinga akaviiri kizadde mbawala awo erubaga bamanyi mubazaala mulindi Pazo kikolagana na MC w'emwemu paabu wali babanyi bali ne Pazo ekivubuka nekigenda mu bbayo liri Pazo ezini building ekikwata wala giwoolwasa kikalakasa abawala ekabowa ninze lwe balindeetera abaana nja kuba abo abaana bange mbamanyi anti ekiyayi kiridde abawala bamalawo awo ekabuuzi bamanyi bali ku lunnabe kumbe bali ku muyaayo oli owa booda naye abasajja ennaku zino kikifa abakazi fa abasinze amagezi kiwali nesolo nagenda ku tiktok ngaomusajja bambi bweru yali abadde bweru amuweereza ssente yagula azimba agenda okudda nga ennyumba omufasi yateeka mu mannya ge then ennyumba ng'agitunze omusajja ennaku emuluma bamaama baffe Katonda yabawa obuyinza bungi ensi yabaagala nnyo ate tekijja kuvaawo kyatondebwa kitya bwe kityo ebbanga n'ebbanga bwe kirikola ki bwe kibeera naye tuleme kikubira sayidi y'emu waliwo abawala bambi abakola n'abalenzi mu bunaku bwabwe n'aleeta abiri ne beegattagatta era n'obufumbo obugi buli tetububuusa maaso oli ng'asobola n'okujulira mu bannagamba ebintu byonna byentuuseeko mbituuseeko n'omwami wange era nga ne bwe baleeta ebiwandiiko bali babiri ki n'omwami we naye ennaku eruma abasajja abo abawala tebakyalabika batono ati kati wano ekikyatubuzaabuza twagala tulabe kyobala kyankozebya obutajja na bayibuli era guno omusango nze nabuliddwa bwe ngusala ddoola gwakulemye gwannemeredde kuba njagala kumanya wakontributinga ki kinene ki bayiza wambagamba ttaka lirye ate bala bagamba oli yaligula ate obuzibu sina beni naye afaanana nnyo mukyala we Tina tebogerayogera nnyo kakati wano kyobola bajjonna badde ne beni nembimubuuza naye bikyamusobedde naye takitegeera kubanga ate waliwo embadi endala gye nnalabye neneekengeramu embadi eno gye mwaleese ekulinamu omwana naye omwana basobola omutwala ku DNA omwana ne bwaba wuwo eyo embadi gye mwaleese eyo nkulinamu omwana embadi eyo nga yafuuse enzibu lutalo okuzaala mu muntu embadi etweraliikiriza ani agikumamu omuliro anti mutusuulawo nnyo era abakazi bayimuse mutusuulawo nnyo mumala kutusuulamu bye mutusuddemu ebyo ebyammwe bijuyisi byammwe ne mudduka weebale juyisi baali basuddewo naye siri ku sayidi yakusayidi yoli abba neze nsigera bakika kamweso nywerero leopas mutusuddewo nnyo dola tetubasuddeewo omwana simuzadde omukazi mu bulamu bw'ayagala nnyo nga wayawukana naye obeere bubi ogwe n'eddala kinigeria abakazi kibasanyula nnyo ate bw'agenda n'afuna omusajja omulala nga bali bulungi
bwe buyimba bwowulira nakuwona wabula yanyamba nakuwona negira sikunywera amala kujoza era obwo buyimba tebubula mu boy chat abakazi tulinga sente ne bozisuula mu toyi bazikola ki kati eno todda akuwulire nti munnange oli gwe wakyawa kayemba yezimbireho ima yatereera yafuna sente yagaggawala nga temwaŋŋamba yajjawa sente ng'akwata essimu kati wandekera omwana naye bw'awulira nti wagwa eddalu otambula oyita tembe emakindi bwakusanga atambula bakazi muli babi mwakafu naye abakyala abeesa obulungi abakoze n'ebabba baabwe nabo gye bali kakati twagala okubala obuzito buli ki nze ndowooza basajja bano singa batuyisa bulungi ne batulabira bulungi nga energy gyonkwanisizza yebeera energy yemu kenyini nga maze okuzaalira kakati abaana bwe tumala byonna okubitunuulira kubanga nze omusango ngulese mu bbanga sigenda gusala gwannema kati tugamba bwe tuti abaana abalenzi nejjo nakyogedde mwagale abakazi abeekoledde ebintu byabwe muzaale mbakazi abasobola abaana baabwe neyanziza ekyo kintu kigamba emirundi emikadde nakugamba omusajja walemerera okuyatatawo omwana wo don't fail to be a mother of your child buli lwokola bino binonsensi nawe omwana wo mulemeredde nga maama kati ofaananyi taatawe nze maama wange omukadde nakatwa sabbiri ye yatukuza saamulabako ng'asaba taata wange yadde 12 ye muzira wange oyo omukazi. I will praise my mom for all my entire life. Saalabako maama wange era taata wange nzijukira yamugoba. I was a younger boy, twagendera na katipa ku Bukojja. Nzijukira nali muto. Maama wange nadde ewaabwe gye bamuzaala ku Lujja, kubanga mu kyalo waffe Masaka bwe bakugobanga mbufumbo ngodda wa kitaawo. Maama wange yadde ewa kitange, maama wange n'akola ng'alimira ku ttaka lya kitaawe n'agula ekibanja. Maama wange bwe yagula ekibanja, maama wange n'azimba akayumba ke. Maama wange n'atandika okulunda obute n'obubuzi nga taata wange gy'ali ekaliisizo. Maama wange n'atuweerera, maama wange n'atukuliza mu mpisa. Taata wange yatuukanga n'okutwagala mu holidde tugende tumukyalire. Maama ng'agamba abaana bange bamalayo ennaku ezo bakomewo, musajja gwe twayawukana. Era maama wange tiyakaluubiriza, saamulaba. Taata wange n'emukufa kubanga taata wange yafa 2016 wayita wiiki emu n'enkuba genda ogule emmotoka. Era maama wange yajja n'ebaganda be, maama wange yajja n'ebaganda be n'atuula eri wansi mu kitooke kubanga abasajja b'e Masaka bawasa nnyo. Era bwe yajja okuva maama wange lwe yanoba ewa kitange tiyaddawo. Abakazi b'edda baveeko baayinalo nkulaga abakazi b'edda. Maama wange bwe yayawukana n'ekitange tiyadda wa kitange. Era naye mu kuziika bwe yalaba ku baze nga bamutadde wali mu ddiiro, waliwo abo abakazi bano abakazi bajja abalala. Nze maama wange mwagala nnyo. Abo abakazi nga beeyisa bamaama bange abato. Maama wange yagamba baganda be mugende tutuule eri mu kitooke, era n'afumba abantu abazze okumuziikirako abavudde ku sayidi y'oku Bukojja. Era bwe yamala n'atugamba baana bange mmaze okuziika nzizeeyo. Saalaba maama wange ng'aleeta kirowoozo n'ekimu. Mulumbe nti oba nze ng'omukazi eyazaala muno mu maka abaana njagala yadde akagaali, yadde akataka. Maama wange, era maama wange ye yatuyigiriza okukola. Nze ku bya kitange ekaliisizo n'ettaka gye riri teririimu yadde miliyoni 3 nalireka neŋŋaalibeerewo. Kakati abawala b'ennaku zino beefumiitirize abakazi abo, abakazi b'edda. Omukazi w'edda bwe yakukyawanga yagenderanga ddala tumubuulire ebyo byakudda genda. Naye kakati abawala b'ennaku zino ekyo bajje ku kyembagambye ku maama wange kyeyakola. Neemulumbe maama wange yatuula eri wansi mu kitooke
gyeyabeera bwe yamala okuziika bbaawe taddangayo era tugamba bugambi mugende wakitammwe mugende banange wakitammwe muyitayo okwo mugende mulime ku bijja piriyodi yakita so abawala bayiga ensi ekyo kyakuyiga gye bali era n'abantu bangi abali wano ku YouTube abalina ebyafaayo ng'ebya maama wange bajja balaba nze nange lwako tetanga kyalina mugyali abire kyali liri Pazo omukyala woba oyogera naye waneno nga mwogerezeganya oyagala omukyala akwereze nozize bannaa abo bebani oba kimotoka kyabwe tukiramuze eddembe ly'okusaba emakindi abalokole babeera bakayana n'abakazi mulokoke naye bo bagamba okulokoka babiwulira ekizindalo kyawe bakituwe baddeyo wakabanuke era enjiri bagenda kibuuliza abambadde ekyakubuuza omukyala bwemukwana omuwagira okuweereza nodzi tondaga gasiya nsaba kigasiya omwere ozaagala kulaki tozaagala munsi muno ebintu bibiri byesaagala kundaga bwereere ne bwoba mukwano gwange nkukyawa yuno suna beni yankubira ono muganda siribeera ku saidi ya muntu mulala kwona onfiira abaliko ebyo ebyamuno namugambye gwe akitinga nga muyaaye bano baagala ofe dipulesioni abantu b'e Kampala suuna bampale nga muyaaye era namuwadde kodi ogenda kumulaba abalokole nabo batutumbiriza nze saagala ebyo era nze ebintu bibiri byesikola kino ekya notes ne bwoba mukwano gwange nensanga mu ssimu y'obuseegu nkubuulira ebigambo by'amagezi nga ku myaka gyo daki obuseegu bukola ki mu ssimu y'omuntu omukulu ekyo bwekimala nenkugamba bujeemu buli lwobutunulako owulira otya lwaki oli mu ssimu saagala n'omuntu omulala tribalism saagala tribalism ebintu bibiri ebyo bikunkyali tribalism n'obuseegu sibwagala naye obuseegu obukola buli omu akola obuseegu wano teri atali museegu nze kandi kito obuseegu bukulabika ne ku maaso kyenjagala okugamba Dooli byonna ebyo nga tubyogedde nze zezo embeera zange sibwagala era bw'oba nsindikiranga ku kyawa naye twebaza nnyo bannaffe tulina akakiiko kaffe buli nudes esooka okufuluma nga bo be bagifuna era tulina basajja bange bemmanyi waliwo matiti akatambi bwe kafulumanga ak'obuseegu mu ddakiika 3 maati aba yakafunye dda era akugamba oyagala nkuwe kyenkana ki ogampa kyonna tulinawo omulala omutaka Ssebwato Julius akola ku Bukedde Famma naye aba yafunye dda abo DJ Jacob oyo abufuna oba babujjawa abo bw'obanga onoonya akatambi k'obuseegu nga kapya mu kibuga kubira matiti Ssebwato Julius oba DJ Jacob babeera nabwo tokubiranga ba era bwendabako ng'azijjamu sidangula twekisize
mbajje gyendi abula bakwesibyeko nkimanyi Mr. Lava Lava olina okuba olina Lava zistory omwana n'akwesibako Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava akayimba kakishaki tokamanyi ddola amanyi weka Mr. Lava 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 kati obakola otya bakwesibaga wala nga beesiba ku basajja ennaku kati ennaku zino kati kwaliko enkuti mbaniriza asooka n'ogola emmotoka n'obulawo olawo ne badduka badduka tebabeerawo Ate emmotoka gyagula tena gitimbako ayibiriza. balinda